abange luno lunaggwa. Omuyimbi alayidde okutta TV presenter wabula ate ye Sheri Matovu abisibye nadda ewa Thadius Katumba. Minisita Bahati akawangamudde wabula ng'ate ne Momo19 ebibye bibuzaabuza ago n'agasingawo galindirire mu bujjuvu. Jabaleko mikwano gyange gyonna gye mukwasaganya ebyo gye musinzira okubeera ng'ate mumpuliriza ba subscribers bange abalungi mbagala nnyo mbagayira ddala butuufu kye mukola kyamaanyi nnyo temujjanga okwo mu butuufu tugenda mu ttukke w'enjogerera mwebale nnyo mwebalire ddala bamikwano Mungu abampira ate ekyo ekisinga obulungi mwebyo bye musinga okwagala kadde kamawulire amanyenzo Omumbejja Aisha Nassolo gakutuusako era nga buteerevu obutakumalira budde ngenda kubeera ng'ate munange ntandikira wano wennyini ntandikiddewa munange nno kantandikire ate ku minisita ono Bahati akawangamudde bw'agenza ate munaye n'ategeeza eggwanga nti buli muntu yenna ng'omanyi nti gwe otereka ssente mu bbanka ne zibeera eyo oba ku mobile money ne zimalirayo ddala ebbanga munange nno kakukujjuutuka olw'ensonga nti ye agambye nti bwe banaalabanga nga ssente ozitereseeyo okumala ebbanga eriwera nga tozijjaayo bajja kuzijjaayo ate munaye yo gavumenti ekole ki ezikozese ebigenda mu maaso kale no munaye gwampuliriza kino okyogerako kigenda kusaba ate munange okomenti nga omukomenti ombuulire gwe kiki kyolowooza ku mbeera eno kati nga Bankuba kyeyo omwana agenda nakuba ekyeyo ky'emyaka 5 nga ssente ababambi ateeka mu bbanka olw'ensonga nti abantu eyo Uganda eyo tebeesigika nabo balina ebizibu ebyabwe ebibamala ogenda nosindikira omuntu ssente nti azikuterekere naye ate nga munange ebizibu byayina biyitirivu nnyo bwatyo n'azikako n'azikozesa ebibye so Bankuba kyeyo ne banna businessmen ne banna business abalala bakola ssente zaabwe nga bazitereka ku bank then ne bazijjayo ne zikola ebirala oba bamu basevingira na mu bank actually nakola ssente ze zino nazikozesa ebirala zino nazitereka mu bank ate nga alizikozesa oba myaka ng'ebiri bwatyo wabula wabanga minisita Bahati avuddeyo ate n'ayogera kino gwe kiki kyokyogerako muganda wange Bankuba kyeyo batuleseewa ne bannaffe abalala babaleseewa kubanga Bankuba kyeyo bokka si be bakozesa banka ngenda kusaba ate munange otuwulire kyolowooza ku mbeera eno wabula nga kyo kigenda mu maaso mu Uganda munange ekissa ate kikola ki kinegula eyo no ng'ate munange tuvuddeyo katudde ku Sheri Matovu mama Nanyonja ffenno yo tumumanyi bulungi mujjukira wali mu kalango ka Harambe Curry Powder omukyalo ono babadde bamaze ebbanga nga mutuufu baagalana nnyo ne bbaawo ono Thadius Katumba babadde baagalana nnyo wano we badda kuganga buli wamu bambi babeera babiri era nga baagalanira ddala okukamala era bamaze ebbanga nga bangi nnyo babeegombesa omukwano gwabwe wabula ate munange ng'era ebibeera mu relationships zonna ti abantu bafunamu obutakkaanya bamu ne baawukana balala ne basigala bonna bakugamba balina engeri abagalana gye beeyisaamu nga bafunyemu obutakkaanya mu bufumbo bwabwe wabula era wekyali ne ku bannaffe bano Sheri Matovu saakaate munange ne bbaawe Thadius Katumba gwalinamu n'abaana 3 balambirira munange bafunamu obutakkaanya mwezi ogwokubiri mu mwaka guno gwennyini gwenjogerako ogwa 2021 munange bwatyo Sheri Matovu n'abisiba n'ava mu maka ate munange ga Thadius Katumba wabula nga wetwogerera munange bagamba nti kubagalana tusangayo ekikyo tubadde tukyali awo nga boom Sheri Matovu ate munange abisibye akomyewo mu maka ge era bwatyo n'afukamira nga n'amaziga we gamuyitamu ne yeetonda bambi nagamba mwami wange ensonyi wampise yonna gye mpise naye nze sisangako musajja akola ki alinga gwe okuva we twayawukana sifunanga mirembe bwatyo munange agenze mu maaso n'okubeera nga yeegayirira Thadius Katumba asobola okubeera nga ate bambi akola ki amusonyiwa ate era munaye ne Thadius Katumba tabikalubizza bw'ati asonyiye ekyebbeeyi kye bagenda ate munange bakole ki bakwasaganye obufumbo zezo ensonga nno munaye ez'abaagalana kasita mufunamu obutakkaanya bwe mutuula we bati ne mubaako ate munange ebintu bye mukkaanyako musobola okubeera ng'ate muddawo wakati gwe teebereza baali bayawukana Sheri Matovu ne Thadius Katumba ebiseera ebyo ne tulaba nga Sheri Matovu alina omuvubuka gwe yeekubya naye ebifaananyi bagenzeko out balazeeko wa wabula mu kiseera kino agamba nti ntambudde yonna naye Thadius sifunangako musajja alinga gwe era bw'atyo nga yeetonda agamba munnange ensonyiwa ntegedde ensobi zange era sigenda kubeera nga nkola ki nga nziddamu ne Thadius Katumba tabikalubiza n'amugamba munnange oba otegedde ensobi zo ate nzaani abaana bo gye bali n'amaka go weegali genda oddeyo ate okole ki ofumbe era omukyalo ono okumanya nga abadde serious bw'ati apositinze n'ekifaananyi ky'omukono gwe ng'awandiiseeko obugambo obwo obwa love till my last breath
katsi kale no munaye ebyo ebyabagala naye munaye woba oli eyo ng'oyina munno mwayawukana naye ate okyamulinamu akantu ntugenda oddeyo weetonde muddewo genda weetonde muddewo kasita owulira ng'okyamwagala ate nga nekyansi eyo eri okubeera nga mukola kimuddingano okusinga okuddawo omuntu omwagala ate ogamba ate twayawukana biki ddayo siba omutima ono omukyala bikoledde mu mawulire ensi n'ensi bamulabye nga yeetondera omusajja naye gwe ebyammwe mugenda nabimufuna we mu meeting nga teri n'omu abalaba muli babiri mwekka mubyogereko muddingane so bannange bebe ate munange ebigenda mu maaso eruyi eyo wabula nga ate era n'agali mu nkubo ennaku zino nago gagamba nti omukyalo ono Momo19 sakati ne Daxx nti nabo baddingana wakuba ebyabwe munnange sikola ki sibirinaako bujulizi ate nga wokimanyi sitera nnyo kwogera bintu nga sibikakasa sibirinaako bujulizi naye nga gali mu nkubo gagamba nti baddawo Momo19 sakate ne Daxx wabula ekyamazima tetuddanga muffe kubalabangako bonna okuva we bayawukana mubimanyi biri ebyagwawo bamaze okwewoowa ate baawukanye so okuva ku olwo siddanga munze nga nze Aisha kubalabako nga bali bonna nti oba beekubisiza ekifaananyi oba balina we bali nno wabula ate nga dde olugambo luzunga nti baddawo lwakuba nti basalawo ate lavu bakoleki basooke bagijjeko mu mawulire bwe banaaba bazzeewo nga baddinganya ebyaddala alhamdulillah ffe kye tusinga okwagala kubanga mu butuufu kapa ezo zaalinga zitukolera balinga batusanyusa nnyo nga ba-inspiringa abaana ab'enjawulo wabula nga ate munange neeyonvuddeyo oyagala kugenda Qatar, Dubai, Saudi Arabia, Turkey oba Canada weekwate aba Forward International Consultant abasangibwe Namuwongo nga wakava ku Daily Monitor bano nga bakolerako ddala okuva ku passport paka ate wootuuka gy'okolera ku kasente akatono ddala ate mu nnaku entono ddala gwabeetaaze bakubire ku nnamba zaabwe 07083937 oba +974338184 ng'eyo ye nnamba yaabwe ey'ekkata eggwe ayagala okutambula weewala abafere ng'okolagana ne Forward International Consultant. Ate ye Omuyimbi alayira okutta TV presenter agamba nti munange nno nze gwolaba nja kuyira acid ngenda kuba nkulekerako akatambi osobola okubeera nga ate ogekanya naye nga kyekigenda mu maaso mu Uganda munange kyo kisa kinegula. Omuyimbi ono amanyikiddwa nga Hanson Baliruno ate ye TV presenter munange ye Jomie Nankya ffenna tumumanyi bulungi oyo akola wali ate ko Urban TV munange ono yagenda n'ayogerawo ku Hanson Baliruno ng'agamba nti Hanson Baliruno ennyimba zo tezinyuma nga omanyi munnange abayimbi aba TV presenter oba radio presenter bagenda nga munnaye boogerayogera ku bayimbi n'emabegako twalaba omulangira Ssuuna nga naye agamba nti agenda kubeera nga ataasiba TV presenter omungero oyo ye Keys kati nno munnaye twabadde tuli wano ng'ate munnange ka recording kayitingana ng'ate Hanson Baliruno ate ku luno yakatuddemu ng'ali mu kuyomba okufaako obufi era ng'ayombesa mwana muwala ono Jomie Nankya era nga bw'atyo wamugamba nti naye nno nze nja kuyira acid era mbulira gy'obeera nze njagula acid nzije nkole ki mu kuyira wabula nga yeteye Jomie Nankya yeewoleza agamba nti naye kiki nakwogerako ki pereza akatambi konna nga nkuvuma oba ki nga yamugamba nti just okugamba nti ennyimba zo tezinyuma kyekyakujja mu mbeera kankulekereko akatambi ako sobola okubeera nga ate munange okekkanya wabula nga munaye nze nkwagala nnyo nkwagayira ddala webali kubeera nga ate weekuumira ku mukuti guno bw'atonaba kubeera nga ate osubscribing ngenda kusaba osubscribing oteeko n'akaddemu nange kubanga nze ekyamazima kyakuleetera ebintu ebigenda mu maaso mu nsi ssaako ate n'amawanga ago agatwetoolodde akunkumire fonnawo atakumira mpeera toseetuka nkomawo Hanson, nze manyi in my life sikuvumangako, that is one. Ekyo nkyogera. It is okay. Baliruno, later recording jangu twesange ku office olete recording eraga nti nakuvuma eragamu ebigambo bye nakuvuma munana saa munana nja kuba ntusa we nabasifunye jam mumpe wa miti sagala kumanyira mumpe wa miti gwe sagala okusemizimo gye waffe bunyolo sagala ogizuku sebbe muwala gwerekera okumvuma kumpe leave me alone. You know about the man, you know, sorry.
n'oyo omuwala manyani yava ku TV eyo sibwe bakola men nze kakubulira genda obuze buli munnamawulire yenna nakuvuma ki no I just want to hear nakuvuma ki kyenakuvuma kyenjagala okumanya kusajja gwe kyakawa mistakening kyaka you have your own problems and you just want them to rise kola erinnya likole nga bw'olyagala sisobola kuba like kyaka wakanda babulabi but that is not ebyaddala nze Hanson kyemanye ekyakunyiza kyali kimu kugamba mbu ennyimba zo tezinyumira ate munayenze omuntu tosobola kufosinga muntu no bino obulamu bwansi Hanson okufa kyateeka otegeera kuno omuzannyo gw'okufa kyateeka nti nze nja kusookayo naye naawe ojja kujja anytime okitegeera totiisatiisa bantu Hanson stop that okay gamba ku office bagambi basobola okuleeta ewange people knows there omusamba gye gubeera obeerawa ng'olina gy'obeera Hanson do everything ekibanja ngenda kufunda poloti yange kukireko ono omwana emiliyoni 5 sobola kubena enjala eruma abantu emiliyoni 5 gambola okumalawo sikuvumangako in my life nze nkugambe leeta akatambi akalaga mbu nakuvuma leeta akatambi nga nakuvuma nkusange wali ku office wabakama bange sikuvumangako human sorry sikuvumangako mukwano okay it is okay it is fine